eryo lye lyabadde essanyu eri abantu b'Eggaba ng'omulamuzi amaze okubeera ng'akawaŋŋamula oba nga asala omusango nti Okello Christopher alina okugenda Kalabba. Kye nabadde simanyi by the way okula kulaba okudda kunyumya nti ekibonerezo eky'okuwanika omuntu Kalabba oba ekibonerezo ky'okuttibwa nti kikyaliyo mu ggwanga erya Uganda. Mu nsi ezimu Kalabba tekakyaliyo, tekakola actually ekibonerezo tekiriyo, naye kati mbadde simanyi nti mu Uganda kikyaliyo. Olw'ensonga tulwawo okuwulira emisango egyetaagisa omuntu ogenda Kalabba. Nga nze nsuubira mu ggwanga erya Uganda ekibonerezo kye tulinamu ekisinga okubeera ekinene ky'eky'omuntu okumusiba amayisa. Kati nga nze ng'omuntu by the way nga nsuubira bwe kityo, naye essanyu lyabadde lingi okusinziira ku bantu n'ekikolobero ono kye yakola. Ti omuntu alittisa munne ekitala naye alifa kitala.